Poliisi wano mu Kampala emiriraano nga kwotadde ne poliisi e Kajansi batandise okunoonyereza ku mbeera eyabaddewo olunaku olwajja okusaawa nga 5 mu bitundu bya Kitiko, Birongo, Ndeje Division mu Makindi Ssaabagabo wano mu Wakiso. Kigambibwa omwami Mukisa Ronnie myaka 45 ng'era ono puliida mu kampani emu gye bayita IBC Advocate wano ku Namanda Plaza mu Kampala. Bwe yabadde adda ewaka ku ssaawa 5 ng'amaze n'oyingira ekikomera ng'apaakinze n'emmotoka ye namba UBJ 0060K. Agambye okuba nti yazzeeyo okuba nti naggala geeti naye omuzigu atannategeerekeka yalabiddwako bamuliraana ng'amuwerekeza amasasi. Muzigu ono agambye okuba nti no yamaze n'akuba ente emabega naye beewunyiza okulaba ng'akomyewo okumwongera amalala. Kunoonyereza kwo kukyagenda mu maaso naye nga twasobodde okwanjula embwa n'abanoonyereza oluvannyuma lw'obitegeerako ne tutasobola bbeera ba mukisa nga kigambibwa okuba nti n'omuntu ono yatambudde akabanga n'akwata pikipiki yabadde erinze awatali wala ne we yakoze ekikolwa kino. Twagala otegeeza abantu tukola kyonna ekisoboka okumanya ki ekyagenze mu maaso, ekigendererwa kiri ki, ani ali emabega w'ekikolwa kino, era tujja bba tubawa amawulire ago bwe ganaaba gategeerekese. Era ng'omulambo gw'omugenzi gwatwaliddwa mu ggwanika e Mulago okukwekebejja naye ng'essaawa zino tewali yakwatiddwa ku nsonga eno. Kunoonyereza kwo kukyagenda. Kajansi Police Station is currently conducting inquiries to gather further information and establish the motive behind the heinous act. We assure the public that we are putting in all efforts to apprehend and prosecute the perpetrators. We urge anyone with relevant information to come and provide it to the police for an investigation to be carried out.